Mpisa wano Buganda empisa ya wano kwaniriza buli omu. So temuwuliriza omuntu yenna yenna abaleetera ebiboozi eby'okusosola mu mawanga y'abeera omusosoze namba 1. naye tewabangawo ntiisa wano mu byafaayo bya Buganda emyaka 8 mu byafaayo ebimanyiddwa tewabangawo ntiisa wano mu Buganda ng'entiisa eriwo olwaleero ey'okuwamba abaana baffe. Grupu ya Kyagulanyi teroho ninja kujimaraho. You just wait. Yimwe mwikaruka yegura. Oye. Galo kutegeza bajeno ba Museveni. Omuwa muri redo kwanganga kufe bajeno ba government y'abantu. Namwe mwesirezi kube kijja kinene. Yagala kumukwata. ADF, LRA, they were originally from Uganda. Funke soda gwe bayitanga Kyamukoze kyamujjukira bulungi. Okimanyi nti ekiseera kyatuuka ffenna ne tukkiriza nti soda wa Kyamukoze amaze okusaanyawo soda Coca-Cola amukubi ekigera takyasobola kuddangulu. Kubanga omuntu yategekanga omukolo naye ng'abagenyi alina bagabula soda Coca-Cola oba product yonna eva mu kampani ya Coca-Cola. Naye okimanyi nti ekiseera kyatuuka nga tewakyali mukolo gwonna gwe bagabulako soda Coca-Cola okuggyako egy'abagagga. Ffenna tukimanyidde ddala bulungi nti market audience y'omuntu akola company ebeera y'abaavu bamufuna mpola ffe abantu abasookerwako kubanga ffe bangi. Ate ng'era tukimanyi nti naddala company ey'ebyokunywa oba ey'ebyokulya ti abasinga owagira tuba ffe abaavu bamufuna mpola kubanga ffenna tukimanyidde ddala bulungi nti abagagga abasinga n'abasawo babajja dda ku soda. Amateeka g'abasawo gaabagaana okunywa ebintu ebirimu sukaali omungi, ebintu ebirimu gaasi. Era singa omwavu teyejjanira kugula kintu kyo oba tajjumbira kugula kintu kyo oyinza okwesanga ng'okoze loosi kubanga abagagga batono nnyo mu Uganda bw'ogeraageranya ku nnamba yaffe abaavu ate nga ffe abaavu egutuuka ku byokulya oba ku byokunywa tuli bayitirivu nnyo. Kati ekiseera kyatuuka nga tewali mukolo gwonna gw'olisangako soda wa Coca-Cola wabula nga wonna Kyamukoze yatekinga over. Ab'amaduuka abasuubuzi batuuka ekiseera nga tebakyasuubula soda wa Coca-Cola basuubula wa Rihamu. Ow'edduuka eyasuubulanga kureti za Coca-Cola 100 n'ateekaawo n'atandika okutundako mpolampola sinakindi okusuubuzaako. Yatuuka ekiseera nga kureti ya Coca-Cola agula egi n'agulirako saketi eza Kyamukoze 100 kubanga ze zisinga okutambula ze basinga okwettanira ennyo. Bwe walaba ng'oli atudde mu katebe ke akutte essowaani y'emmere bwe watunulanga awo ebbali waabeerangawo eccupa ya Coca-Cola eya giraasi. Naye ekiseera kyatuuka ng'oli bw'aba ali emmere wano wabaawo kacupa ka Kyamukoze aka plastic. Naye gwe sooka weebuuze lwaki olunaku olwaleero Coca-Cola ekyayimiridde Kyamukoze yagwa. Nti Coca-Cola ye yalina originality, ye yalina copyright, ye yalina ekirungo ekyekusifu nti yo tegenda kufaayo gwe tunda nga bw'oyagala sale bbeeyi nga bw'oyagala kubanga Kyamukoze yali wa lunane ye Coca-Cola n'agamba togenda kunvuga speed nze nsigadde ku nnusu olwa kubanga nkimanyi nze nina copyright nze nina nnyini kino. Mumanyi ekyalemesa Kyamukoze okugenda ewala? Oba osanga Kyamukoze singa yajja kukola soda n'atajja kukola soda afaanananga oba osanga singa ekyaliwo era ng'ekyali mu katale ng'era ekyatunda bulungi nga soda omulala ng'oba kampani za soda endala. Naye ekizibu kye yajja nakyo kwe kwagala okukolanga Coca-Cola. Ate buli lw'oyagala okukolanga kitegeeza oyagala kusooka kusaanyaawo ono gw'oyagala okufaanananga. Kyokka nga ono gw'oyagala okusaanyaawo ofaananenga amanyi dynamics za bizinensi eyo, amanyi obulippo bwa bizinensi eyo, era bw'omulumbisa ekimama yaaba amanyi waakuteegedde aba asobola okukusaanyaawo kubanga ye amanyi ebisuula abantu mu bizinensi eyo, amanyi ebiwangaazaawo abantu, amanyi ebireeta sales okulinnya, amanyi ebireeta sales okugwa, amanyi ebiyitimusa abantu. Kakati gwe bw'ojja ng'oyagala kubeeranga sisuubira nti osobola okukituukiriza n'obeeranga. Ekyo kye kyasuula kampani ya Rihamu. Kye kimu era kiringa omuyimbi Kireeva gye.
omuyimbi Clever Job osanga yali badde muluyimbi mulungi nnyo naye yajja kubeeranga Jose Chameleone teyajja kuyimba wabula yajja kuyimbanga n'ayambala Chameleone yenna eddoboozi okwemoola ebivuga okwebuusa dribbles buli kimu Magic Chameleone gwe yali akozesa mu kuyimba Clever J yatuuka n'amukoppa ng'ayagala kuyimbanga era ekiseera kyatuuka Clever J ng'amaze okukola oluyimba lwa Manzi wa Naani wallahi abasooka okuwulira ku luyimba olwo nga baali tebawulira nkoko Clever J mabega kubanze nali muwuliddeko mu luyimba yeggwe mukyala gwe mumatira n'ebirala tebakikkiriza nti ono muyimbi mulala bonna balowooza nti Jose Chameleone yali wa buseere kubanga yali amanyi wathinensi ye era bapromota bagitwalanga opportunity okuyita ayimbanga Jose Chameleone kubanga ye wa layisi Clever J naye olw'okuba Chameleone Katonda yatonda omu mu nsi olw'okuba Chameleone Katonda yabumba omu mu nsi wenjogerera Clever J avaako era mwana wattu Jose Chameleone akyaliwo kubanga Jose Chameleone ye yayina identity ye yayina signature ye yayina akatiba akatuufu ak'ekyo kyakola wadde ng'ekiseera kyatuuka nga Clever J wa layisi ku Jose Chameleone yanyumirwamu akaseera ako tekyakosaamu yadde Jose Chameleone n'akatono kubanga ente bw'eba eri omuddo tekikosa mpologoma egenda kulya nnyama essaawa yonna kakati tekyamukosaamu weewaawo ye Clever J yateekangamu n'ebigambo mujja kutegeera Clever yaani noonyereza oluyimba nannyiniro si kuwuliriza agali mu nkubo kubanga olwasooka baagamba nti lwa Jose Chameleone najja nga yeewaga nti bwakukoona naawe mukoone tudde kwaba babiri ani aliwo Clever J yayimbirako layisi Chameleone n'asigala ku muwendo gw'ani aliwo Rihamu soda yatundako ku soda ow'olunaana nga ye Coca-Cola asigadde ku nnusu 10 ani akyatunda nti omuntu buli bw'obeera n'originalite yo oli ne bwajja ng'akumayiminga oba ayagala okukwozaamu ayagala okufotokopinga oba ayagala okukolamu kaliyoki abantu basooka ne bamulya naye omuntu eyalyako ku nnyama lwalidde ku byenda wadde bifaanana ennyama tasooka kubuukirawo naye alwadde ki najjukira tesiti entuufu ey'ennyama n'agamba byenda genda eri wadde oli walayisi nze neddiddeyo ku nnyama mbeetoolozzaamu ki kye mbadde ntegeeza bantu bangi balowooza nti bafaanana Bobi Wine batunulanga Bobi Wine bavimbanga Bobi Wine ow'edda era balowooza basobola okubeera Bobi Wine naye mu byafuula Bobi Wine olunaku olwaleero temuliimu nfaanana ye temuliimu ntunula ye temuliimu ndabika ye mulimu entegeera ye omuntu yekka asobola okubeera nga Bobi Wine y'oyo ategeera nga ye ate era naye ajja na bibye tasobola kubeera nga Bobi Wine 100%. So bw'oba oyagala tambulira mu bigere bya Bobi Wine kiri okay kuba ne Bobi Wine yatugamba mubeere bakyagulanye eyo gye muwangaalira naye ng'osobola okubeera Kyagulanyi 100%. Baageresa nti awakula ennume tewakula emu naye era omuganda y'omu yagamba nti ebiddawo tebyenkanankana buli mulembe gujja n'ebyagwo osobola okubeera ow'ekitalo nnyo singa obeera ozzenga ggwe n'otajjanga Kyagulanyi kuba gy'okoma okujjanga Kyagulanyi olowooza nti osobola Kyagulanyi era ebiseera ebisinga ofuna n'endowooza nti tosobola kubeerawo nga Kyagulanyi waali k'osaanyeewo Kyagulanyi naye nga bw'oba weepimaapimamu osobola okusaanyawo Kyagulanyi nga Clever J yalema okusaanyawo Jose Chameleone osobola okusaanyawo Kyagulanyi nga Rihamu yalema okusaanyawo Coca-Cola. Waliwo brands ezaazimbibwa ennyo ku nkokoto naye si kirungi kubanga tonnalinnya n'otandika kulengejja. Kyagulanyi gw'oyagala okuba olwaleero ŋŋamba ggwe munnayuganda ageewulira yenna Kyagulanyi gw'olowooza nti osobola okuba olwaleero lw'osoomujjawo kino kyali yakipulaningira emyaka 2 emabega ng'akyalina Kyagulanyi Ssentamu. Kyagulanyi Ssentamu n'atandika okuteekateeka Bobi Wine
kubanga bwe yali akyali Kyagulanyi Ssentamu alina abayimbi be yalabanga ab'e Jamaica babayita ba Bob Marley Baraka Dube nga bayimba ennyimba eza revolution. Different colors and people, different colors. No mayanjan, te. We miss Manero, where are you? Tebajja kuzimba masomero, ne bajja kuzimba amakomera. Baraka Dube bazimba. They will not build schools anymore. Only what they will build will be prisons. Kyagulanyi n'abikoppa n'agamba nange bwe ndifuuka Bobi Wine ngenda kuyimba ku nnyimba za revolution. Bwe yafuuka Bobi Wine ate n'atandika okuteekateeka Kyagulanyi bupya. Teweerabira nkugambye bwe yali Kyagulanyi yatandika okuteekateeka Bobi Wine. Kyokka ate bwe yatuuka mu kubeera Bobi Wine n'addamu okuteekateeka Kyagulanyi ng'ayita mu kuyimba ennyimba eza revolution. Ng'ayita mu kuyimba ennyimba ezivumirira obukulembeze obubi n'obufuzi obubi. Ng'ayita mu kuyimba ennyimba ezivumirira okunyigiriza omuntu wa wansi. Era mu budde obwo yali ali makubo Kyagulanyi wagenda kuyita Katiyondo. Kyagulanyi olwaleero gw'olaba ayise mitendera 3 okufuuka kyali, ate akozesa magezi si ndabika ye si ntunula ye okufuuka kyali. Olwaleero ogamba wepimana nnyo gwe Munnayuganda ali eyo. Oyo mumundekere mwesobolera kubanga nfaanana nga ye ntunula nga ye. Mukwano, it's not about how you look, it's all about how you think. Basobola okukubira enduulu omusobola lumba mumalirize musaanyeewo ne weebuuze. Bano abankubira enduulu banjagala nnyo, baginkubira lwakuba banjagala nnyo oba baginkubira lwakuba nabo Kyagulanyi bamukyawadda. Eno enduulu gye bankubira madaala gantwala waggulu oba ntaana enzisa wansi. Ovuma Kyagulanyi osobola okutrendinga mu Uganda n'ebweru waayo. Akyalo osobola n'okubeera ku trending number 1 mu Uganda n'ebweru waayo. Naye ekibuuzo kiri kimu: otrendinga mu bulungi, otrendinga mu bubi, otrendinga weeyongerako, otrendinga weetoolako. Senina omuyimbi gwe mmanyi bamuyita Baby Cool Sally. Baby Cool oyo mukwano gwange eriko mukama wange. Bwe baakuba His Excellency Bobi Wine mu Arua n'avaayo n'azalawa nnyo, n'amuvuma amagufa, n'amukuba evvooje, n'amuduulira nnyo. Mubuuze alina bookings mmeka? Mubuuze alina bookings mmeka? So you can trend ng'omusajja yafuse ku luguudo. Osobola okutrendinga, abantu basobola okukulaba naye nga bakulabamu kasiibuluzo. Abasajja abalinnye emiti gy'amasannyalaze batambula bayambukayo nga beesibye ebikoba, si lwakuba nti tebasobola giwalampa, naye ekibambusa nga beesibye ebikoba in case of anything ebikoba bino bisobola okubakwata. Waggulu eyo gy'oyambuka muntu gwe alaba vidiyo eno olina ekigenda okukuwanirira ng'otuddeyo ng'ebikoba oli mu bisaanyaawo. Era eno wansi gy'ova olese oteeseteesewo soft landing kw'onaagwa. Olese oteeseteesewo soft landing kw'onaagwa. Lwaki? Eyali avuma Kyagulanyi okusooka ng'amulemeredde leero yakkubira engalo era yamukuyambako era yakuwaga nti kuba omwesobolera kuba ku mutwe amagulu gatta kuba mwana wa maama. Era naye n'ogamba nti nina support. Eyo si support. You can be used with or without your knowledge. Omuyimbi ajja mu studio ng'akunoonyaamu hit, kyokka nga naawe omunoonyaamu hit. Walabeddeko n'omuntu ng'omunoonyaamu support naye ng'ate naawe akunoonyaamu mukusaanyizaawo omuntu oli. Nga singa era still olemererwa ng'era bw'oba ogenda olemererwa, agenda kukusekerera agambe olaba ffe twalemererwa. Zireeta omuntu eyavudde gye yavudde ng'alina n'engeregeze mu maaso alowooza n'asobola akasajja. Wano Omuganda bwe yagambira
nti akuwaliriza amalinnya bw'oneguka ate bw'ogwa yakutuuma kadduwa nnema. Bavubuka bange, enduulu tulina okuzaawula. Waliwo enduulu gye bayita mujje mu nnyambe oba mujje mu ntaasa, ne wabaawo enduulu gye bayita mujje mu nsanyukireko. Oyinza okuba nga oli muzadde, olina omwana we yazaawa dda, yakubulako myaka gyadda, naye nga buli w'obeera obeera mu bulumi obungi ennyo, buli lw'ofumiitiriza n'okulukusa amaziga n'ogawa oba omwana wange gy'ali, oba battireyo ne basuula, oba baamutta, singa banterera omulambo ne bagunsuuliraawo mu luggya, n'enguziika waakiri ne ntunulanga ku malaalo nti omwana wange yawummuliraawo. Naye omwana wange ne mbeerawo nga simanyi oba yazaawo oba yafa, omwana wange n'abulako effiire, oba oli awo ng'okyewuunaganya kasituula otudde, ogenda okulaba sipeesulo ng'ekkirira ewaka ani agijjiddemu nga ye mwana gw'obadde okaabira. Enduulu gy'okuba bagiyita mujje mu nsanyukireko. Kati enduulu gye bayita mujje mu nnyambe yeeyo ng'oyambuse waggulu ku lusozi. Oli eyo waggulu ku lusozi, timba n'ogwa mu nkata ya timba n'ekwezinga. Eyo enduulu gy'okuba gye bayita mujje mu ntaase. Era singa tebajja mangu, y'enduulu eba esembyeyo mu bulamu bwo. Kakati tulina okwawula enduulu. Oyinza okukuba enduulu neeraya nnyo, naye nga y'enduulu gy'osembyeyo kukuba, oba bayinza okukukubira enduulu neekunyumira nnyo, naye nga y'enduulu egenda osembayo mu bulamu bwo. Nabanyumizaako ku nsiri. Ensiri buli we yabuukanga ng'abantu bakuba engalo neerowooza bagiwaana, neeyambuka mu bwengula abantu ne bakuba engalo neerowooza bagiwaana, neerowooza bagitenze kubuuka. Kumbe zino engalo ze bakuba baagala gisaanyaawo, era lwaddaaki ne bagisaanyaawo. Bannange twegendereza enduulu, nkiddamu, twegendereza enduulu era twawule enduulu y'essanyu, twawule enduulu ya mujje mu nnyambi n'enduulu ya mujje mu nsanyukireko. Twawule enduulu eyaniriza abagenyi n'ekanga omubbi. Basobola okukubira enduulu ekanga omubbi n'olowooza nti y'enduulu eyaniriza abagenyi. Ekirala, ne Facebook erina Facebook Lite, naye genda ku Play Store olabeko ku Facebook app ne Facebook Lite kiriwa kye basinga downloadinga. Tewali, nkiddamu tewali ayo yakulya ntula nga waliwo ennyama, okujja kwoyo abeera mu nsi ng'ennyama z'entula zaayo. Oba ntegeerekese bulungi, musibe bulungi, nze Itongwa.